Alright, breaking news. Gwabadde yeebuuza protest vote eyaddala etandika ddi. Kati ndi wano kutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kyaddaaki alangiridde n'ategeeza nti protest vote eyaddala etandise olunaku olwaleero. Tambuza vidiyo eno obudde bwa kumakya kasita olaba nga nze nga n'amaaso galiko ebizigiro manya Lokani angambe zukuka kola vidiyo eno ensi egyetaago giwulira. Jolo Quality Properties bakakensambi amataka nkutegeeza nti at only 1.5 million kakadde kamu n'ekitundu ogenda kubanga weewangulira ettaka mu bajjolo. Just kuba ennamba eri awo wansi omukyalo yagenda kubanga akuwa details obeere nga omanya ebigenda mu maaso ku nsonga z'ettaka. Now njagala onnyamba ontambuliza vidiyo eno. Just a few hours ago, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine atadde ka video ku mukutu ogwa Facebook. Ka video kanene ngamba sobola kulyaza amanya bannayuganda. Bayina okkalaba, bayina okkawulira, ate mmale enkunnyonnyole biki byayogedde ng'alangirira protest vote mbu etandise. Njagala otwala obudde owulize ka clip kanene tukomewo tovaawo. Okutandika enkya ssaawa 6 abakuba fireworks buli alina fulaga tugenda kufumba buli alina fulaga buli muwala fulaga kumabitumibwa buli muwala fulaga saba musanvu ate meja okutandika n'enkya n'abasirikale bagambe mulimu abasirikale ab'okubiri kuzuuza fulaga y'eggwanga Mawule ekyo bw'oba omanyi nti kati wenye edduuka ly'otaddemu fulaga simanyi obufulaga bagenda kulimba ogitereke naye omanyi nti oteresa ebifu fulaga yaggwanga ate fulaga erina okubeera respect. Bw'oba ogitambuza kwonoona eggwanga lyayo egenda kukusasulira ogenda kukusasulira mubwene bungi. Kati bano abagamba nti mu maaso g'edduuka ogifudde ofiisi ekyo gyala okusanga ne ofiisi ewagiguddewo. Alright, awo ennyini wetwali tubaagala. Omwami golaba ku screen amanya bamuyita oba Major Kuteesa something I don't know. Mayisira nnyo bano abantu bwe bati sira nnyo kubawa budde era nze mbadde simumanyi. Naye omukulembeze engeri gy'amuleese ku mukutu gwe n'amwogerako. Awo nange ngamba yes kati yessaawa. Mujjukira abavubuka abali bambadde essaati za NRM abaalabibwa mu kkubo nga beekalakasa nga bagenda bakuba abantu bababbako n'obusimu mu mamotoka. Mwalimu n'akatambi akalabika kali very nasty. Abasajja bwe basika omukazi ku booda nga bamuggyako akasawo. Bassebo ne bannyabo ono omwami yabakulira. Njagala vidiyo eno ogiwa obudde ate ensaba ogitambuze. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nkiddamu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mitembo tagenda kwerabirwa mu history w'eggwanga Uganda. Nti ayanise ebikolobero, ayanise the worst and the nasty part of this regime. Wagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook gwe sebo bannyabo Bobi Wine tatera kukola posti mpanvu ku nsonga nga zino. Ne olaba akoze posti mpanvu ku nsonga nga zino omanya eyo post erimu eggumba era tuba tulina giwa obudde because aba ataddemu message gwe muna Uganda osobola okweteekateeka kuba akaseera ke tugendamu bassebo ne bannyabo kaseera sikangu n'akamu. Okategedde kati tambuza vidiyo bampita simple gemanya mbadde nebinene okweyanjula olw'ensonga nti ensonga ebadde so much needed okugikola. Wabadde ku mukutu gwe agambye bwati 1 hour ago ono omwami ayogera mu katambi kano bamuyita Emma Kuteesa munnamagye ku ddaala lya Major era nga coordinator wa Museveni mu nsonga za ghetto brackets ghetto affairs. Mu katambi kano ng'ayogera
n'abeeyita abavubuka abeegattira mu kibiina ky'abakozi b'effujjo ba Museveni kye bayita ghetto structure. Kuteesa agamba nti buli ayina bendera brackets flag ya Uganda ku bizinensi ye eyo egenda kumenyebwa, abazigu bagibbe. Katonda bannaye bulungi, Katonda mulungi. Emmandwa bwanika etemba abantu, abayaye babba abantu emabegako, babba abantu nga bakola procession ya NRM, na buli kati tebakwatibwanga, they are not brought to books. Ebyo byabuliraawo, abantu balumizibwa, abayaye nga bambala t-shirt za NRM nga bakulemberwa n'omwami bazze bakola ebikolobero ku bannayuganda. Kati bategeezezza nti buli muntu yenna alina fulaga ku bizinensi ye bagenda kugimenya bagibbe. Njagala owulirize posti ya Bobi Wine mpaka lweggwayo. Eno posti okumanya nga nkulu, Bobi Wine agikoze mu Luganda ne mu Luzungu. Ekintu kati ekisinga okulumya gavumenti omutwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatandika nga asaaga nti buli munnayuganda afuna bendera y'eggwanga Uganda ogiteeke ku bizinensi yo, giteeke ku mmotoka yo, giteeke w'okolera. Now agambye nagenze maaso n'agamba mu katambi akalala kentadde mu comment section, Kuteesa awa omuvubuka, awa omu ku bavubuka abaliwo omuzindaalo. Omuvubuka oyo n'ategeeza nti okutandika ssaawa 6 ez'okumakya nga 1 January bagenda kukuba era balumye buli muntu akutte bendera ya Uganda. Of course bino bigambo okutiisatiisa n'ebikolwa bya kuteesa ne babbi banne mu ghetto structures bimenya mateeka, era nsaba ffenna tubigaane era tubirwanyise. Kawulirize kano agambye, of course bino ebigambo okutiisatiisa n'ebikolwa bya kuteesa ne banne ne babbi banne mu ghetto structures bimenya mateeka, era nsaba ffenna tubigaane era tubirwanyise. Ate nga bwe tweyongerera ddala okuwanika bendera ya Uganda ng'akabonero akalaga okwagala ensi yaffe, protest vote. Abagambye bino ebigambo by'abana abavubuka, of course obuvubuka bwa ghetto bubeera mujasi mu kwefulayika na kwesudia, naye nga nkukakasa nkugamba ebigambo bino obuvubuka bwa ghetto ng'abaana bakedde ku makya, abo naawe kakyere, abaana baresistinga SFC, baresistinga UPDF, baresistinga JAD, ng'oleeta buno bukakyere, ng'oleeta buno nenze banenewunya n'abantu abamu. Nze nabagamba omuntu yekka ayina remote y'emirembe mu ggwanga Uganda ali ogwo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine anyige pesa eri limu, wallahi eggwanga lino lidobonkana, yakyakwatiridde eddembe. Era yavayo n'akola statement n'agamba Museveni nti bano abaana you guys are lucky nti njasobola obbagamba nti temukola kino ne batakikola, naye nange ngenda tuuka akaseera nga sikyalina buyinza ng'obusungu bubatuuse ku busomyo. Kati nkulayirira agambye nsaba ffenna tubigaane era tubirwanyise nga bwe tweyongerera ddala okuwanika bendera ya Uganda ng'akabonero akalaga okwagala ensi yaffe. Kati nkugamba ebigambo bibiri ebigenda okutuukawo. Bano abavubuka bagezaako ne balumba abaana abakutte bendera. Bano abavubuka bali mu Kampala, ayinayo rally 2 ezisigadde, ayinayo rally esigadde mu Kampala. Yatambula Kawempe, yatambula Lubaga, Makindye, Nakawa, abuzaayo Central. Bobi Wine okukola rally yesembayo mu Central tekyali just kyakusaaga, kali kagenderere. Central is the heart of Uganda, wakati wa Kampala. Ate bana abavubuka mwe basinga ghetto nga Kamotya, Kisenyi na buli kimu. Kati nkulayirira ekigambo kino, bavuddeyo ne bagamba nti gwe basanga alina bendera bagenda mukuba. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayagala nnyo okuprovinga abantu. Ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwa January wagenda okuba rally ye mu Kampala Central. Tewewunya nga agitadde mu Kisenyi. Gy'owulira muno obuvuko owooza Bermuda Triangle, oyo kasasiro nonsense, ono bamuyita fada. Ekisooka ky'olina omanya kiri kimu, tewali muntu yenna nga civilian
akkirizibwa kukuba muntu. Era nkulayirira ebigambo bino mmwe buvubuka mwe munajja nga muzanyira kuba football, wallahi bagenda kubakuba. Awo wennyini we kigenda okuggwera ekyo nkibagamba, because ne bano abaana nabo balina obusungu. Togenda veeri abajjati babakubye, SFC bakubye, UPDF bakubye, naawe veeri ne kageto structure kombo bakube. Wallahi billahi tallahi mugenda kakasa akaliro. Mwalabe ekyabadde Sembabule. Sembabule, it was just a sneak peek. Namugga yabadde akola lwaleye nga bali peaceful. Aba NRM ne bava eri mu ssaati zaabwe ne batandika bakuba amayinja, omuntu omu n'afiirawo. Abaana bakutte obusajja nga bwambadde amasati ga muhoozi babukubye. Era nze nkugamba ebigambo bino gwe futu soja ndaba omuntu yenna agezaako okuleetako akajanja nga siwa poliisi nga siwa amagye, oli wa ddembe okwerwanako, because oba osaving otaasa bulamu bwo. Omuyaya asobola okukuba, woba osobola okukwata ecupa nga osobola ogikwata, wallahi nze ngikwata ne ngikuba, kubanga here I'm saving my life. Okategedde akantu ako. So expect okuyiwa omusaayi, ate okuyiwa omusaayi oku nga kukozingiddwa this man kuteesa, because agezezzaako okulaga nti awadde abayaaye obuyinza okukuba bannayuganda abatalina musango, omusango gubakubya kukwata fulaga yaabwe. Okumanya nga post ebadde ya nkizo nnyo, Bobi Wine went ahead, post eno n'agikola ne mu Luzungu. He made an English version of this post such that taleka bantu mabega nti n'abatamanyi lulimi Luganda basobola okumanya kyabadde agezaako okwogerako. Now Mukama Katonda yasinga omumanya wa ensi yaffe gyegenda. Naye nkugamba ebigambo bino ekikubya abaana bano abalina fulaga sirabawo na nsonga lwaki bakubwa, because wosoma ku ssemateeka atwala fulaga eno gwe ssebo oba nnyaba atulaba, wosoma ku ssemateeka bagamba nti all Ugandans are free to display the national flag, deco and sticker, poster or other visual image in a befitting manner. The national flag may be flown on all government buildings. Wuliriza. The national flag may be flown on all government buildings, institutions, vehicles, both private and official, as well as at a private residence. The primary consideration underpinning its use is that the national flag must be treated with dignity. Bagenze maaso ne bagamba nti omuntu yenna alina eddembe okuteeka fulaga ye ku private residence ye. Kati gwagenda okujja okuba abantu abatadde fulaga n'okumenya bizinesi yaabwe ku bizinesi yaabwe, kiki ky'oba ogoberera oba otambulira mu mateeka ki? Kikyo kye nabagambe nti Bobi Wine alabika buli wakola ekintu wabaawo emmanda obwanika zaata zigende zitemba abantu kati ono kuteesa paniki emukutte yeepyeredde. Era ne basema ne bagamba nti underpinning its use is that the national flag must be treated with dignity and respect. Now njagala ombulire ku kifaananyi kyolaba ku screen, who treated the national flag with disrespect? Omuntu akutte flaga ya Giwanisi atambula peaceful, nona akutte flaga y'eggwanga n'agijjamu emblem the crescent crane n'atekamu ekifaananyi ky'omuntu omu. Ani asinza otyoboola Uganda flag? Nze nkomye wano tambuza video nyongera okujjukiza kakadde kamu n'ekitundu osobola okuba nga ofuna ettaka mu Jolo Quality Properties. Kuba ennamba eyo wansi, omukyalo oyo mugambe simple mpuliddaala nga abasinga bagamba mulimba tewali poloti ya kakadde kamu n'ekitundu. Bassebo ne bannyabo nkulayirira ebigambo bino, kuba ennamba eyo, yogera n'omukyalo oyo agenda kutwala akulambuze akulage ettaka we liri. Bassebo ne bannyabo gwandaba, ettaka is something that is totally different. Tonyoomanga ttaka.
nze nakulira Kulambiro gye nzaalibwa naye emyaka gidda nga tukyali bato no one would buy a plot of land in Kulambiro. And guess what, right now if you don't have million 10 n'ogenda waggulu you cannot buy a plot of land in Kulambiro. So gwe omuvubuka eyezimba kakadde kamu n'ekitundu edda Kulambiro yali etundibwa ku mitwalo 8 poloti kati erika ku million 10. Genda ofune ettaka at 1.5 osobola ofuna 4 mugendamu ennyumba yo n'obeera nga toli landlord ate nga it is accessible olinya taxi n'ogenda mu kibuga n'okola n'okomawo. Waliwo amazzi, neighborhood eri rich, amasomero kwegamba otandika obulamu nga mutuufu tewali akugamba. Thank you so much for watching. We'll link up later on.